bwangu. Webale nnyo, webalire ddala. The family ya Kato Conrad, please. Good afternoon, everyone. The Right Honorable Prime Minister, all protocol observed. Good afternoon from the Lubwama family. Amanya agange nze Ssaabwe Conrad Lubwama. Abantu bwe mbadde muwulira atambula ne muzeeyi. Ono ye Julius Dumba era ye Noise Media abadde akola ku vidiyo bwa muzeeyi bonna. Ono ye ssenga wange Nabaggala adda ku muzeeyi. Ono ye Kodi Bamutenda Lubwama, our second last born. This is Chloe Naiga, Sarah. This is Mwambazi Collins. And then this is my beautiful sister, Bidugu. Sorry, Brenda Lubwama. We shared the Bidugu rule some time back. Sorry about that. Today, as we gather in this National Theatre, we celebrate the extraordinary life and legacy of our beloved father, Honorable Kato Lubwama. It is an honor to stand before you, not as just his son, but as a fellow creative, whose path were illuminated by his unwavering passion and mentorship. Our father loved his art, and art will forever love him. These words resonate deep within us, for our father's love for the arts was boundless. He poured his art and his soul into every production, every script, and every performance. His dedication and unwavering commitment inspired us all to be so strong, to carry on with moments which are difficult. Today, we would like to express our deep gratitude to the incredible individuals who walked this artistic journey and parliamentary journey with my father. We would like to thank the presidents, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. We'd like to thank General Salim Saleh, Alhaji Nsereko Muhammad Tata. Webalire ddala kulaga muzeeyi nti omukwano omungi nnyo. I can't speak a lot because I'll break. We would like to thank the Right Honorable Prime Minister as well. We would like to thank the Right Honorable Speaker and Deputy Speaker, members of the 10th and 11th Parliament, Pastor Bujingo, Mr. Frank Gashomba, Omwami Abi Muchiri Habibi, we got you now Habibi, Bestie John Segawa, Omumbeja Mariam Dagiri, tugenda fuuka balongo bumama, teweeraliikirira. Omukulu Misa Semakula, okoze ebintu by'amaanyi nnyo, oli mukulu waffe. I know you are in the States hurting, but keep calm, my brother. Arona Mubiru, members, Mr. J.W. Katendi namulabyeko, si omukama wange, Honorable abadde akwogerako nnyo ssebo, weebalire ddala mwagala ebbanga lyonna n'obbanga omwamagezi. Twagala okwebaza ne Alex Mukulu, members of the Black Pulse, Africa Talent, Bakayimbira Drama Actors, Diamonds in Single, TAU, Uganda Musicians Federations, Solidar, Diamonds Productions, The Dinosaurs, CPS FM, Stabo and Natoro, for all the dedication and unwavering support played an instrumental role in bringing his creative visions to life. We are forever indebted to you for your contributions and for being part of our artistic family. To the companies that you worked with, members of MultiChoice Uganda, thank you for standing with Honorable since way back when they had just started CBS, MTN, Lemonade, Airtel, EPL, Nile Breweries, Centenary Park, Scanad, Uganda Police, East African Community, Parliament of Uganda, Sauna, Law Development Center, and all those, and BSICA.
Thank you so much. And Mama, Honorable yali yayimba obuyimba nga baluyita Mama Anna gumira kunze munnange. Katulina gumira kuffe mama. Tukusaba busabye ogumire kuffe, tugenda beera naawe. Tugenda kukunya buli kimu. Thank you, and may my father's artistic liberty and legacy forever live on. Thank you very much. Muganda wange ayogedde, I think atogedde ffenna. So I'll just give a very short dedication. Where there is death, where there is life, there is death. It is a constant. Ashes to ashes, dust to dust, spirit to spirit. As we are all born, we acknowledge that we come from and we return to ashes. And just as the ashes return to the earth, nourishing the soil from which new life springs forth, his spirit too will find a place in the collective consciousness, forever woven into the tapestry of memories and experiences we've shared with him. His spirit will stay with us. Let us find solace in the knowledge that his spirit, his essence, continues to live on, untethered to the limitations of the physical body. Let us find comfort in the knowledge that he has returned to his divine source, and let us remember that his spirit lives on within us, fueling our actions and shaping our futures. Through the memories we hold and share, and the lessons that we'll carry forward, his spirit will continue to thrive and will forever be intertwined with us. Thank you for your time. Right Honorable Speaker, Right Honorable Prime Minister Mukama wange, abaana bano bonna bansabye ne bwe baatulako ekigambo ki. I thank you for every single person that is here to come and celebrate my dad. He was a very honest and good, kind man. And I'm very happy that he lived out his life as good as he could. I wanted him to just stay a little bit longer when I finished my primary, but God had different plans. For I know Angel Raphael will come and heal our family souls. I also know that Angel Michael will come and protect our family from any harm that may come our way. And may everything be peace, especially my dad's soul. For I know the Lord shall help us. And I also want to continue out his legacy throughout our family generations. I want his legacy to live throughout generation after generation after generation after generation. It shall never end until the end of time. Not until one day comes. The legacy shall still be living. Thank you very much for your time. Engalo za kodi Julius ono Honorable Kato yakutukira mu ngalo z'omu. Please. Right Honorable Speaker. Just keep in mind. As I spoke about Right Honorable Prime Minister, ebyange si bingi. Ekisooka kuwa ffenna bwe tubadde tumuyita. Tubadde tutambulira ku principle. Tubadde tutambulira ku principle eya definitely I'm not here to suffer. I'm here to enjoy life. Ffenna era n'abantu abalala eyo abazze bamulaba ye obulamu bwe abadde abulivinga to the fullest. Oba alina ssente oba talina,
twava wano ne tugenda ettaka Honorable Cecil yakimanyi ne Haji Nsereko nga tulina miliyoni 5 zokka naye twavaayo bingi. Mbeebaza mwenna naddala Alhaji Spray kwebaza na buli omu yenna. Nsaba ng'era Kodi bw'agambye kuba kyekirooto kyakuubwa legase ye kugenda mu maaso naddala eggwanga lino okubeera ne one stop center nga bw'olaba America bw'erina Hollywood, Uganda efune film city. Era yali ayagala nnyo gituuma maama we Naalongo because twali tugezaako nnyo efforts zonna ne zigaana. Uncle John onootusonyiwa twagezaako wadde Honorable yagezangako nnyo okubyekolera. Kino kyamuyinza kyali kinene because ayagala kukolera industry entertainment yonna, bayimbi, theaters, auditorium ezisinga wano obunene byonna mu film city. Eyo dream yali nene ky'oba olaba yareachinga out ewa Major Ndiwala n'oyamutuuse wafande Sale kuba gavumenti yesobola okikola neyanze. Right Honorable Prime Minister, thank you for fixing time in your busy schedule to come and honor our father right here. And everybody that has come, thank you very much. I know wherever he is, he's proud of us, proud of you who have come to honor him in these last days on earth. We only have 2 days left, and we have to honor him in every moment that we have. Thank you very much, and may you so receive peace. Right, Honorable Prime Minister, ladies and gentlemen, good afternoon to you all. I just want to say thank you all for coming. My name is Tuli. I want to thank you all for coming and honoring my father during this time. And I want to pray that you, like the way we have gathered here, when ceasefire is going to premiere, you all show up, because it will be my dad's dream if you can. I also want to say that instead of mourning my father's death, let's celebrate his life because he has a lot of achievements. I also want to say that let's pray for my mom. It's really hard because she lost her soulmate and she's really been strong and she wants to be strong for all of us. So let's pray for her. And I thank you all for coming, for your support and for your prayers. Thank you. Brenda traveled all the way from Canada. Twagala nnyo nga tasobola tujajinga. I don't think omuntu asobola ogamba kino oba yali awuliddeko mulongo ng'agamba oba Brenda akoze kino ate nga nali very naughty. Yali nga ali very private nga tayagala bintu bya family ye. Oba okoze ekintu kibi nnyo tayagala kibeere wabweru. Kyenjagala okwogerako nti nno wenasemba okwogera ne mulongo nali mugambu sikusemba naye that big conversation with person okubeera nayo. I think it was like beginning of this year. Mulongo bali bagambye nti nno mulongo tamira ddagala mungi amisinga ali mupatinga nga patinga ye tayagala kumanya. Omugalo wange yagambye kanagamba kuuba tayagala kumira ddagala katinamukubira essimu ne mugamba kuuba bikinga gamba nze sagala kumanya ne mugamba kuuba but you need omutima olina okukola ki ogulabirira n'agamba netugenda twogera n'agamba okimanyi tino n'emyaka 5 mingi nnyo bombi n'agamba nti I don't think yagamba sigana making 55 tugamba kuba ogenda nemugamba kuba ogenda kutuuka paka ku 66 n'agamba nedda nze nina okwenjoyinga my life naye ekintu kyetwali twogerako ennyo omutima n'agamba kati namubeerako nnyo nnyo n'amala n'agamba naye omanyi ntyayo
When I go to India, I'm going to on celebrity, I call them Tima, one of the Nadi, Nicola Quayo, in Canada. You're stopping, try to shape no stopping 15 minutes, not any come to Kati. Never come to be able to sing, never come up, go early dead, like real dead. Never come on, never take anyone at the Name is a Kuwa, got very scared. The Chiman who were there, scared. You move too early scared. I better encouragement only. Kati, Nemugamba, Nayenga, Vera, Akugambirawo, Zeri, Tiayo. I take our watch money to know the surgeries or Nazona as Kulanga. Are you awake? Yali atyokufa era ekyo kyanumye nnyo kubanga yafudde bw'atyo naye ekirala kye njagala okwogera mpulira wesa kyogera kijja kunnuma kumbwa abazadde be bamuzaala mbadde tubadde tukyogera buli abadde ankubira my friends bankubidde nga banyize kubanga we went to the same schools kuba bamuzaala nga abazadde be baali bafumbo bamuzaala nga abazadde be baali bafumbo kuba bamubatiza bamubatiza kuba n'azaala abaana ffenna baatubatiza ffenna tuli Basamize nze namala emisomo gyonna bagana bonna bamala emisomo gyonna twagimala nga kuwa buli kimu atukolera pati nga atuyigiriza eddiini kubanga kuwa tetwamutiza sijja kugamba tata wange yali aŋambyeko nti nogendako ewa mama fiina oba kola teyatuŋambako so kuwa yatuyisanga mu ddiini nga ku Sande kuwa oba ogenda ku kyaki nga balete empale yange ng'ogireeta ngagamba zino ze zange leero sigenda genda mu kyaki kubanga nakoze ekiro kubanga yali akolanga wiikendi ng'otegeera ddala tagenze mu kyaki lwakuba yakoze ekiro so kuwa era yali agendanga enamirembe ng'omuyisa erubaga nga oba alinayo saategera byali abeeranga naye nga twali most of the time bwe nali ngobanga ndine kuwa nga kuwa agenda erubaga kasimanyi kyakolayo naye ayibi bwali bulango naye neewuunyiza nti abaami abo bagambye nti tebasobola kusabira muwe gwa mugenzi. It's very shameful hypocrisy wakingamba nti no hypocrisy twasoma katekisimu nga tukyalina emyaka 6-7 twasoma katekisimu nga bagamba omuntu waba agenda kufa wakifuna amaaso gasabire you guys kukitegera ogasabire omale omubatize. You don't care oba omuntu abadde alina sinner or what. Kuwa wasn't a sinner. The only thing kimanyi mukuwa ye nga ekizibu kiyitawo agamba jjajja wange kisito oba bikiti ng'abeera naabo ayogera bajjajja bangi nga bangi no babeera ayogerako nga muganda exactly Kuwa agamba nti omanyi oli Katonda aliswa naye akola naye woogera bano bajjajja bategeera bamanyi wendi naye okuwulira nti okubbaganya okusabira taata wange nga musabira emyoyo gye kutamanyi kulinaokugana okusabira Kato Lubwama olwokuba kugamba musamizeyo ani abeere mmanju waffe none of these people tewali muntu yali abaddeko emmanju akunala Kato Lubwama ng'agenda oba Kato Lubwama n'agamba n'adeclaringa nze ndi musamize ekyasinze okunnuma intino Pope yajja Canada. I'm sorry, kwogera mu Pope yajja Canada n'areconcilinga n'abo ba Aboriginals. Omanyi nga bo agamba nti Abakatoliki mwa erezinga culture yaffe. Pope n'ateekako n'ekyo ekintu naye mwe Abafirika mwe abaddugavu bannaffe you want us to be Simon Peter. Temwagala kurecognizinga abantu baffe. Kato Lubwama abadde ayagala culture, abadde ayagala kabaka we, ayagala okubeera mwayagala okuwanga we, oyagala abantu bajjajjaabo. It doesn't make you evil. It doesn't make you evil. Some of you people, you're very confused. Some of you, you're very confused people because you don't know yourself. It's very important to honor those souls. Our Aboriginals are you know what they believe in? They believe in spirits.
asigala wano. In the Bible, we still talk about Abraham. Watch Kato Lubwama uye wabera agamba tino genda nkume ekyoto kumayi jajja, you know. Mumulimeko. Why is it bad? Nzijukira Kato Lubwama we used to try to mumuuza naye what okola bino ebintu. Ngagamba why? It's God. Katonda yenyini yakuleetinga buno obuddo. Bwenkozesa, you know. Ngakumaking okurealizing until it's not bad. Naye njagala kwebaza omuntu abadde mu obulamu bwa Mwami Kato Lubwama, Mwami Muhammad Nsereko. I know the last time when badde nkimanyi nga bikaseera kuwa ngabagamba I'm going to go to the boys. Nga it's so funny. Ngabagamba naye who is that to you? Obaddewo mu bulamu bwa Mwami Kato Lubwama for mental, you know, for his mental health. Tewali atasobola kitegeera okujjako ffe abali very close to him. That was very important. Omubeereddewo mu mubi nga nalabanga ebintu bisasuse nga ndabira kuba emikwano gye egimu tegikyaliwo naye wamubeererawo tomujaginga. Mami Ann, you know, Mami Ann, she has seen it all. Abantu abamu tebamanyi Kato Lubwama. Kato Lubwama akola byayagala. Tayagala kumanya abantu ba Nuupu, please. Kato Lubwama ekyo kyeyakola, it's nothing. Omusonyi gwe wamawulira mpaka Kato Lubwama naffe yali abituvuma. Avuga bigamba abaana be when I was a kid. He knew I was a progressive. I'm a progressive person. So, ngamala kufuna abantu ngajanga agamba, "Yena bongera mwakawulidde." So, temunyi